This is Ground Media UG. Njagala okumanya olunaku olwaleero settings first of all soko tuyiseemu. Mukama mulungi atukumye nga tukyali balamu. Nagenda okutuusa ku lunaku olwo kuba ndwesunze nnyo ate kimanyi n'abawagizi bange balwesunze. So buli kimu tukitegese bulungi. Engombo gyenfunyewo wano eno gitandikidde wano ku press conference naye ate ng'esinzidde ku biki byenzize mbala. We are going big and better. Kyekigendererwa ya Fik oli omu ku bayimbi olunaku olwaleero betugamba abasinze okulabika nti musetinze history nti olunaku olwaleero event yo oba live in city King Kong live in city zizimu ku event ezigenda okuggalawo Lugogo egenda mu renovation. Kigenda tegeeza ki era okoze abukubirire ekyokubeera nga record ogisettinga bahayi. Ekintu ekyo bakiŋŋamba actually nayo yemu ku nsonga lwaki show yange nebaddewo mu January because namanya nti no after January there is not going to be Lugogo egenda kugenda mu renovation. So neŋŋamba nina okubeera e Lugogo n'abawagizi bange balina okulabako ku show yange e Lugogo yeshe egenda okusembayo okubeerawo e Lugogo bagiggale egende mu renovation. Kigenda kubeera massive era ntegese nnyo bigenda kuba birala. Woyo tetubala nnyo sofa game ebbanga lyogimazeemu otuwadde concerts ezitali nnyingi nnyo olina records z'osettinga. Njagala okumanya the packaging of show eno bintu ki omuntu byagenda okugamba nti this is an X factor about Fik live in city. Bigger and better. Big and better. Yeah. Okay. Okusinzira ku zibaddewo nga bw'okibuuzizza enegenda kuba bigger and better. Omuntu ayinza okwebuuza briefly kitegeeza kinene byesobola kunnyonnyola nti oba twakutte kino netukwata kino tukwata kino but kikino genda mu mutwe gw'omuntu. Nga Fik Fameica omuvubuka asobodde okulabika nti you have entered a global scene market and you're settinze bahayi. Njagala okumanya mbeera gy'otaddewo eno do we have international acts bogamba nti bebana abayimbi betugenda okulabika nti tufuna all over maybe Africa over worldwide. Ekira kigwa wali eri mu bigger and better. So maybe sagala nnyo kujjula buli kimu omuntu aleme kujja nga amanyi buli kimu ekigenda okubeerayo naye kyaba amanya nti ku show ze mbadde nga nkola this is bigger and better then mu buli kimu mu nteekateeka mu bayimbi abagenda okujja mu stage mu nnyambala mu venue mu everything. Weekend joliko weekend is somehow tight wogitunuuliramu tulinako events nnyingi okuli ezzeekubagana ne ya David Lutalo. Njagala okumanya gwe ng'omuntu Fik Fameica naddala tuli mu January bagamba January erimu paka ekoma mu August erimu omwaka kumbi mulamba ng'omuntu oyinza okugamba nti totidde mu byokutya byo bye nasooka ovaako kubanga omuntu atya tatuuka wentuuse. So munze temuli mu kutya nze ndi mafia nina n'olimba baluyita ntalafia sitya kubanga ndi mafia. So kyonna kyekiri nze nnumba bulumbi era kankozesa omukisa guno eno okuyisaawo ne ku event z'abalala pisaawo show ya muganda wange David Lutalo yeddako enkeera ngisaawo mu bulungi obw'ekitalo kuba singa tebubadde bulungi sandijjogeddeko nandibadde njogera ku yange yokka. Ennaku z'omwezi nga 27 tugende tuwagire David Lutalo ku Serena Hotel. Yaman. Olwaleero ogamba nti ogenda kubeera ogiyisizaawo mu bulungi ng'omwendo osinga muganda wo. Tuyinza okusuubira at one time ne tugamba nti kukola olunaku olwa 27 tinaawo odinya ku stage ya Lutalo. Nina gye ngenda okubeera nga 27 ngenda kubeera Fort Portal. Sijja kibasuubiza ekyo. Then nga 28 ngenda kubeera Mitiana. With Fik Fameica ng'omuntu the brand you have built for over this time kimanyi nga record label jo spearheading abaana okoze otyo okulabika nti introducing abaana tulabe Nigeria abasajja bendo osinga abaana abavubuka bannabo abato we know very well olina b'oteekako omukono naye essaawa zino sofa baana kibootaddewo oba b'ogamba nti these are the people bwengamba nti bebanna beetadde ku scene sharing a platform. Nkyakola nnyo okutuuka ku level eyo naye nina muganda wange gwe nkola naye bamuyita mu Zero Kids. Inshallah I think I've not been in this industry for so long. Naye nkola okutuuka ku level eyo nange okubaako ne gwenyamba era nina bangi benyamba oluusi besaagala nakuyisa mu kamera.
Okay. So Fik nga gwe gy'ova Kawempe ebintu bigize bigira nabaye bakutwala kanti ndigwa ku internet n'ogamba toli member of parliament olunaku olwaleero Kawempe back ewaka talent ze Kawempe etafaali okoze otya Fik Fameica kubanga bagamba mwewana engule mwe abatwala ebitone by'e Uganda era ne Kawempe tujja okusokera ddala nze gyenva so already omuzannyo gwe Kawempe mangu nkoze ki mangu tadde ku map inshallah we naba nfunye obusobozi era nja kubaako n'ekyenkola nsuubira nti siri musajja ali selfish siri musajja mubi naye nange nkyerwanako mwana tonaba bulungi yeah. Okay. And so as far as the entertainment industry is concerned, olunaku olwaleero try bagenda kubawa the home of arts Uganda. Twalabye nti ebiseera ebisinga olunaku olwaleero jam session yayimiridde. Let's talk about the whole saga okubeera nga abayimbi olunaku olwaleero mugambibwa nga bagenda n'okulabika nti waliwo ekigambo okuyimiriza ssente ze babadde bagenda okubawa nga abayimbi ebidiyo ze twogerangako buli enkya ne ebyesente kansooke nze nwane ku byange ndi mu kwekolako nga nze ndi mu kunoonya ndi mu kukola kivulu nga nze ndi mukozi sigenda kutunulira sente zonna zijja kumpeebwa buweebwa ndi mu kukola tujja tutandikiraawo Okay. So ng'omusiraamu omwana omuyisiraamu olunaku olwaleero obusiraamu tubumanyi bulungi butukubiri ebiseera ebisinga bukontana n'endongo gwe ng'omuntu kusaidia abayisiraamu bannaffe obagamba ki nga ogenda mu konsati eno olunaku olwaleero kubanga bo bayinza ogiyita alaamu nti omwana byakola tetubitegeera mbagamba nti ze sikontana na ndongo nze nkolagana nze musiraamu akolagana n'endongo tulina oluyimba olupya lwafulumye kebera ku social media tulina oluyimba baluyita kontola my latest release is kontola ne Mozero Kids kati sikutegedde bulungi wogambye kiki ekiganye okuddamu ekibuuzo ekyo okusingako kuki kunze kuba sigenda mufuula ate nze naye kubasinze muyimbira tufaayo omuyimbi yeetaaga kukwatako Cookie Promotions gwe Mozero wakamukolerayo ki kati yongeramu naawe yongeramu amaanyi. Thank you. Okay.